Kale omulabi waffe nkwaniriza nnyo webale gy'osobodde okukola olunaku olwaleero. Nze Sanyu Robina Mweru kandi ne Mebo omulungi tuze nagataliiko nfuufu mwe tugenda okutegeereza ebigenze mu maaso mu ggwanga. Kalira tutandise na bikulu ebiri mu olunaku olwaleero. Ebikulu mu gataliiko nfuufu. President Museveni ayuguumizza Luweero ng'atongoza campaign ze. Ayanjudde enteekateeka ssejjoloola. Aga secondary mu Gombolola nga mulimu essomero okumpi ate kumuluka nga kuliko eya primary. Akulira New Pitch Agulanyi Sentamu atalaze ebitundu by'e Buyende ne Kamuli okusaggula akalulu. Jeno Mugisha Muntu owa Ant akuyeza ab'omu nzigotta n'abasuubiza okukyusa obulamu bwabwe. Emotoka eserera tugikyuse egende mu kkubo edungamu. Lwaki mutukabya? Essanyu n'amaziga mu kibiina kya NUP abaafunye kaadi boogedde. Kale ekigere kimu kiri mu paalamenti. Kale tutandise agataliiko nfuufu. Tutandise n'omutemu awalampya ekikomera emisana ttuku n'agwa munda n'atta omukozi w'awaka abaddemu olwo n'atandika okusumulula Ttivvi. Ettemu lino libadde ku kyalo Nasuuti ku luguudo lw'e Bugerere munisipaali ey'e Mukono. Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Nasuuti munisipaali y'e Mukono ababbi bayingidde mu kikomera kya Wandera Obedi akola ogw'okuweza ssente ku masimu mu katawuni k'e Nasuuti ku ludde Bugerere ne batta omukozi we w'awaka nga ye Aneti Namataka w'emyaka 16 bamufumisa ebiso ebimutiddewo. Kitegeerekese nti omutemu olumaliriza okufumita Namataka ebiso awaludde omulambo n'agutuusa mu ddiiro bw'atu n'atandika okusumulula Ttivvi ebadde ku kisenge. Omusasi waffe watuukidde mu kitundu kino nga batuuze bakuŋŋaanya okulaba ogubadde era ng'amaaso gagukidde ku bitaba by'omusaayi mu nnyumba wabadde omulambo. Kigambibwa okuba nti Wandera nannyini maka gano asose okuba simu awaka ng'omukozi takwata kwe kusalawo okutuuka awaka ku ssaawa 9 ez'olweggulo era omutemu olumulengedde n'alinnya ekikomera n'adduka. Omwana ali takaaba nga n'omukozi takola ki? Naye nga mulimu Ttivvi bbiri kati emu nga yekola ki? Yogera oba kitegeera kati mu mbeera eyo nyinza okutuuka nga andi bamusise yamukubidde bweru amusika tukaali ku kapeti ate ngamba omwana yaalibwa kati kumbe ekisajja kyattu kyabadde kyebase Wandera annyonnyodde ensisi gy'abaddemu nga ne mu nnyumba mubaddemu omwana eyeebase. Abamu ku batuuze bavumiridde ettemu lino ne bategeeza ng'obubbi mu kitundu ky'e Nasuuti e Mukono bwe bweyongedde kati ababbi bayingira mu mayumba g'abantu emisana ne balaajanira poliisi okubongera obukuumi nga kino abamu bakitadde ku bavubuka abanywa enjaga batayagala kukola. Nze ekisinga okunnuma ku bakulembeze mu kitundu muno batwala for granted ebisaakaate byabwe. Obubbi bungi emisana omwana oyo baba nga attiddwa kitegeeza bugayaavu ku ba neighbors. Tunuulira omwana mwabadde asula bush ennyingi nnyo. Tumanyi twetaaga bukuumi bufaanana butya budde bwa misana ogenze ku mulimu abantu bo balese waka bali n'abakumi babatta byonna abantu bo bafudde kati jjukira omwana gwe base mukozi. Tusaba gavumenti yongeremu ku maanyi. Ronald Kiwanuka ssente w'ekyalo Nasuuti abadde ettemu lino annyonnyodde ng'egyafunyewo amawulire g'entiisa etuuse mu kitundu kye. Obutemu twagezaako bwali butandise ekiro naye kino ne tubutayiza nga tuwalana ne poliisi nga tukuuma ekiro naye kati buno bukyuse buzza emisana ate mu kujja emisana butandise n'okutta obussa abantu. Agamba bagezezaako okuwondera omutemu naye nga yadduse dda n'asaba b'ebyokwerinda okubongera obukuumi. Naye nze ndowooza buvudde ku bantu baffe obutayagala kukola naye abanga bakeera omwenge bakeera enjaga kati eyo embeera eriwo tutaba poliisi etuyambeko. Oluvannyuma poliisi okuva e Mukono ezze n'etandika okwekebejja omulambo gwa Namataka era gusiddwa kabangali ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa nga n'okunoonya omutemu ekugenda mu maaso. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.
kibi nnyo ate President Yoweri Kaguta Museveni atongoza campaign mwatandikidde n'okunoonya akalulu olukuŋŋaana alukubye ku kisaawe eky'Ebukalasa ew'obulenzi mu disitulikiti ey'e Luweero aweze okufaafaagana n'ababba ensimbi ezo zaaweereza okulaakulanya ebitundu. Kibuzo Omukombi nga bannaluweero baaniza Pulezidenti Yoweri Kaguta wabula Museveni yakwatidde ekibiina ky'NRM Bendera okuddamu okuvuganya kwa Pulezidenti mu kulonda kw'omwaka ogujja. Ebitundu ebisinga Pulezidenti gy'ayise byonna bitimbiddwa langi ya yero ey'ekibiina ekya NRM. Pulezidenti Museveni n'agenzeeyo okutongoza kampeyini ze olunaku olwaleero ng'abantu bakwatiridde ku nguudo wakati mu kubiibya n'okumwebaza okutongoleza kampeyini e Luweero gye yalwanira. Pulezidenti Museveni azze ne Maama Jendi Kata Museveni era minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo olukuŋŋaana alukuba ku kisaawe ky'ettendekero ly'ebyobulimi e Bukalasa. Kitegerekese nga mu disitulikiti y'e Luweero, Nakasongola ssaako ne Nakaseke Pulezidenti Museveni yaweerezaayo ensimbi z'emiruka ezimanyiddwa nga ziza PDM obuwumbi 72. Ne Nakasongola nefuna obuwumbi 20 mu PDM kati bw'obugattagatta tuli mu buwumbi 75 mu PDM. Era tetulina kirala kyakukola okugjako okwebaza abantu. Essira lyaffe kwe lugendo diteeka tugenda tambula kyalo ku kyalo, district ku district. Mbasaba omukwano guno gwe mulaze wano olwaleero gwendaba wano olwaleero mugutwale ne mu kalulu. Ava wano n'agenda mu bitundu by'Ellango tujja muwerekera kuba buli kitundu tulinayo abatakisi tugenda mubeerera twagala tulabe ku mulundi guno. Amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NRM Rose Namayanja ategeezezza nti bannaluweero okwaniriza Pulezidenti Museveni mu ssanyu bwe bati kivudde ku birungi by'abakoledde. Abakulembeze b'NRM mu bbendobendo lya Luweero ab'enjawulo bannyonnyodde engeri ebyenjigiriza gye bitumbuddwa mu kitundu kino nga gavumenti esobodde okuzimba amasomero 488 nga n'ebyobulamu bikoleddwako bulungi ne basiima Pulezidenti olw'obuweereza obwo. Ebyenjigiriza okuva NRM bwe yajja twava ku masomero 386 olwaleero amasomero amapya aga primary aga gavumenti gali 458 awamu tulina amasomero 448. Abaana enzaalwa y'e Luweero nabo baaniriza Pulezidenti Museveni mu ssanyu ne bamukakasa nti ku mulundi guno akalulu waakukeeza lweyo kubanga yeeyongedde obuganzi mu bannansi. Ensonga nnyingi ez'enjawulo amakubo agakoze era akyakolayo n'amalala PDM agireese era akyayongerako kale nawulidde bagenda tuwa akawumbi ku buli muluka kagabe baleetayo akawumbi abantu tebagenze gwa ddalo. Mugenda kulwana bwezingirire okulaba ng'ekintu tukisigalamu. Tumusabira buwanguzi Nakasongola tumusuubiza ebitundu 8 ku 10 n'okweyongerayo. Kuno twagala abantu ennamba ze baleese zivuemu obululu bwa muzeeyi tubwetaaga. Omukolo gw'okutongoza kampeyini gwetabyeko ebikonge bya gavumenti eby'enjawulo ebitula ku Seeke ne bannakibiina abalala. Alwaji Moses Kigongo ng'emyuka asooka owa ssente w'NRM mu ggwanga ategeeza bannaluweero kino kye kiseera bannayuganda kye balina okulwana okukuuma ebituukiddwako. Ebo essaawa bannayuganda bwe balina okulwana tubeere nga twedunula mu biseera byaffe ebijja mu maaso. Pulezidenti Museveni mu kwogera kwajjukiza bannaluweero ekyamwesoza ensiko okusobola okumwamula ku gavumenti gy'ayiseeyo abasibira mu bbwa yaliko mu biseera ebyo nga gy'emirembe bannayuganda gye tweyagaliramu olunaku olwaleero. Pulezidenti Museveni annyonnyodde nti bwe yamala okutebenkeza eggwanga lino yasalawo okuteeka essira ku byenfuna byaliyo bisobole okukula nga wano abalaza abamu ku balimi n'abalunzi abalina kye beekoleddewo olw'okuwuliriza ng'okuwabula kwe. But wealth is not only agriculture. Naye obugagga si bya bulimi byokka. Manufacturing is waliwo n'amakolero. Is another form of wealth. Amakolero ke kabonda akalala akaleeta obugagga. Annyonnyodde nti mu mwaka gwa 2013 bannayuganda balina emirimu gye bakola ne bayingiza ku ssente baali ebitundu 32 ku 100 nga ensonga lwaki yatandikawo enteekateeka ez'enjawulo okukola PDM emyoga ya Operation Wealth Creation bonna bagaggawale n'endala okusobola okugoba obwavu mu bannayuganda. The amount of coffee which is being produced is very big.
obungi bwa kasooli obungi bw'emmwanyi ze tulima kati nyingi nnyo. The milk which is being produced is a lot. Amata nago mangi nnyo. That's why I had to bring in the army, Operation Wealth Creation, to distribute seedlings. Yensonga lwaki yaleeta Operation Wealth Creation okugabira abantu ebikozesebwa mu nnimiro ensigo n'ebirala. Pulezidenti atangazizza nti okubala abantu okuwedde kwalaga nti bannayuganda abayingiza ssente beeyongera nga bali 67 ku 100 nga singa bamwongera ekisanja ekijja ye ng'alengera ewala wakutandikira kwabo ababulayo 33. I want you all to know that many Ugandans have woken up and entered the commercial agriculture. Ayagala okubategeeza nti bannayuganda bangi bazuukuse ne bayingira mu by'obulimi obuleeta ssente. Kyokka agamba nti ebyobulimi byokka si bye bireeta ensimbi kyokka n'okuzimba amakolero nga kati Uganda yonna erimu amakolero 5,000 agaba bannayuganda emirimu ate nga mu kisanja kijja kuyitirira. The way we are moving now, engeri gye tutambulamu kati, we are creating more wealth. Mwai Museveni ategeeza nti ayagala nnyo buli munnayuganda okubaako n'essente z'ayingiza mu nsawo wabula ate abamu ku bakulembeze be bamuzza emabega bw'atu n'asaba abantu ssekinoomu okumuyambako okulondoola wabulankanya ensimbi z'aweereza okujja abantu mbwavu. The ones who are nearer the thieves are yourselves. Kubanga mmwe muli okumpi n'ababbi n'olwekyo mulina okututegeeza. Kale tukwata ababbi. N'olwekyo tukwataganire wamu oludda olwammwe n'olwa President tusobole okukwata ababbi. Ategeeza nti obumenyi bw'amateeka obutonotono bukyalemeddewo okuviira ddala ku poliisi ez'omu bitundu wakubulwanyisa. Again you get injustice when the police do not act firmly against the criminals. We from the center to continue checking. Abava waggulu bajja kwongera okulongoosa okulondoola n'okukebera. But the leaders you elect on the ground are the ones who can help a lot. Asuubiza okwongera ku bungi bw'abasomesa mu kisanja ekijja n'alabula abasasuza abazadde fees masomero ga gavumenti. And study free. Ng'ate basomera bwereere. But the head teachers have been insisting on collecting charges. Naye abakulembeze b'amasomero balemeddeko nga basaba abantu ssente. And some of the PTA. N'obumu ku bukiiko bw'abazadde. Now, you know, NRM, we are both fighters but also peacemakers. In the center, I will also do everything possible to touch into the health centers. Ensonga y'ekibbattaka mu Buganda naye Pulezidenti agikonyeeko oluvannyuma akwasizza bendera ya NRM abeesimbyewo mu bitundu by'e Luweero n'asaba abalonzi okubawa akalulu. Robina Nantale, Aida Nakazi ne Shamshadi Nalujja be bakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Ate nga tuvuddeyo ye akwatidde ekibiina ekya NUP bendera ku bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu atalaze district okuli Buyende ne Kamuli ng'asaggula akalulu k'obwa President wakati mu kugenda ku bizinga ku mwalo gw'e Buyende poliisi emutangidde era ng'olukuŋŋaana alukubye mu kkubo. Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde ekibiina ky'NUP bendera okuva ku bwa President asimbudde Jinja okugenda e Buyende okunoonya akalulu. Awerekeddwa akawakisi beera mu kutamu legattiddwako poliisi emuwerekedde buli waayita wakati mu mirembe. Kyokka abadde amala ku Jinja okuyingira disitulikiti y'e Buyende poliisi egadde oluguudo olugenda ku main emulagira okwesa olw'ettanga kyemutwalidde essaawa 5 namba okutuuka ku mwalo. Naye abadde atuukayo asanze ne poliisi ekissa emmotoka zaayo n'atatuukayo.
ono Kyagulanyi yakukumira abakuumaddembe olw'okubalemesa okuba olukuŋŋaana lwe omwalo okisalingako mala okwogera abaana balusooka musobola okutereza ensi yammwe musobola okutuusa embeera musobola okweyagalira mu nsi yammwe mbasaba mwenyigire mukana ekkulu tukyuse embeera bw'ataasize okwogerakirira abawagizi wakati mu luguudo ng'asabye abantu b'ebuyende okumulonda abakolere ku nsonga zibaluma naddala ez'obuvi n'abalimi b'ebikajjo nenga ekiseera kituukeyo nga wano mu Busoga ebikadde byammwe nga byammwe irala ng'ebikadde osobola okubirima aye n'okubitunda ng'olina olukusa oluvayongedde mu Lisieka muli wabula ng'eno obidde atambula nga basaba abalonzi okumwesika bamuwa akalulu abo mwolekedde gubitogito kwe bakulumira abakuumaddembe olw'okubalemesa okutuuka ku mwalo tubadde twagala Kyagulanyi atuuke ku mwalo awulirize ensonga zaffe zetuwa abantu b'ebuyende boogedde ebizibu balina bye baagala Kyagulanyi abakolereko singa anaaba alondeddwa tulina enguudo mbi tuli bavubi abantu bene ebuyende naye batugoba dda ku nnyanja tuli balimi naye ebyobulimi byonna bakola ki tulima ebikajjo babitwalira ku sente entono Kyagulanyi oluvudde buyende yeyongedde ekamole okusinkana abalonzi poliisi temuganyiza kuyita mu kibuga okujja kukusanikiza mu byalo nga batusi tebafaananika olw'enfoofo bubagirozeza okukubalira omusasi waffe akabonero mugenda kalaba akabonero ki Azze abantu b'ekamuli okumwesiga bamuwe akalulu akole ku nsonga zaabwe omuli ensonga z'ettaka ebyobulamu n'ebirala bw'oba tomanyi kyolwanirira ddayo ewaka obuze njagala mumanye lwaki enfuufu etukuba njagala mumanye lwaki tulisikinga obulamu bwaffe baganda bange kyetulwanira gyekiri waliwo kye bayita Uganda empya David Tamale yakusakidde gwe Kubba Ttivvi wane Busoga we wasinga abaana abato ab'obuwala abafuna embuto nga tebannaba kwetuuka kale ate ye retired Major General Gregory Mugisha Muntu akwatidde ekibiina kya Alliance for National Transformation ku bwa President mu kalulu akabiri 26 asibye mu ghetto z'omu Kampala mu kutongoza campaign ez'ekibiina kye eno abavubuka ba ghetto bamulombojjedde ennaku gye basisinkana era ne bamusaba ebyo bibaagala atereze singa abafunye obukulembeze bw'eggwanga Retired Major General Gregory Mugisha Muntu akwatidde ekibiina ekya Alliance for National Transformation anti mubufunze azemere okufiisa ekibiina kyabwe eb'okutunga bulekeddwako bannakibiina okubadde omukwanaganya kyo mu ggwanga lisalaso n'abalala okulekera ebitundu bya ghetto okubadde kisenyi okusagula akalo wakati mu kubiira ku bannakampala General Mugisha Muntu bw'atuuse mu kisenyi asazeewo okutambula okuyingira mundu okulabira ddala embeera abantu ba ghetto gye bawangaliramu luno olugukira eri ku kkubo amaama muli mugyala abaghetto basimye General Mugisha Muntu okubafiisiza obudde okulambula emirimu bawangalira era ngeno bamunaza emyalo egiri mu mbeera embi n'obuyumba obulimu basula nga bagamba nti bangi ku baagala bwa pulezidenti bafaayo kuyingira mu ghetto okulaba embeera bebawangalira naye gwebaza jeno kyakoze nti ye okwagala okwesimbawo akulembere nze mbayike azze wansi kati muzeeyi tukusaba nawe kkirira jangu General Muntu akutidde abaghetto yonna gy'ayise okuba ttooki bakulembeze be balonde baba bakooye embeera ezibanyigiriza oluvala okulambula ghetto y'omukisa General Muntu agenza abadde olukuŋŋaana okwogerakirira abawagizi be ng'amuvuka mulajanidde ku bbula ly'emirimu erisusse talina kyakulya talina mulimu kati ekiviirako kyebayita high crime rate kati ensonga eyo omwana wa ghetto benamukolera ki
ategeeza nti bannayuganda bateeka okukumya okukyamukira ne bannabyabufuzi abayisawo ebyabwe wabula bazooke beyambisa akalulu ka 2006 bamulonde abatuusiza obuweereza obulungi nabo bagabale ku keeki y'eggwanga. obudde bwa politics tokkiriza okukyamuka buliriza amazima ganaabafuula gaki mu kusooka gino omuntu asiikanya abawagizi be ekawempe kutta n'abakuutira okuba tooki mu bantu bonna abaagala okulembera eggwanga era bano bambuulidde ensonga zaabwe. takisi ezimu ezisimba wano tewakyali tuza kaadi ya mmotoka mitwetwe zonna ziri mu bamanerenda. aba bizinesi temutya nemulekerera eggwanga nerigenda nga bwe rigenda ku kaki kaserengeto mututeekemu ssente tuzimbe ebijinji ebyokuyimiriza emotoka eseerera tugikyuse egende mu kkubo eddungamu abawulira muwulire. ye ali salaso n'abekibiina ky'ente alaba ategeeza nti gino omuntu omukulembeze omwesimbu Uganda gwe yeetaaga. We present to you a person of action tuwanjulira etuleeta omuntu ow'ebikolwa, a man who has a commitment, omusajja alina obumanyirivu n'okwewaayo to move this country to the next level, okutwala eggwanga lino ku ddaala eriddako. Ekaaso okukyusa eggwanga lino n'alitwala ku ntendero omulala yegena omugisha muntu. James Magala yakusakidde gulu kulaba Bukedde Ttivvi. Kale nezo emboozi katukuumuze mutudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo. Teknologiya Gidde Ghost Shark Attack Drone ekoleddwa eggwanga lya Australia. Gidde Ghost Shark drone bwaguuga era ng'okugikola emazeewo akawumbi kamu $1 mu bukadde 10. aba Australia bagyolesezza nga wakayita ennaku mbale nga China yakolesa amaanyi gaayo mu by'okwerinda nga bakola military parade etalabwangako mu China bwe baali bajaguza emyaka 8 bukya bawangula Abajapani mu Ssematalo ow'okubiri. Gidde Ghost Shark Attack Drone yakuyamba nnyo amagye ga Australia mu kuba mu bifo ebyewala kyokka nga si nnyangu yakulaba mu byuma ebiketta mu mazzi ne mu ngula kiyite stealthy. Ghost Shark eri mu kika kya XL UAV nga bagizimbiramu advanced artificial intelligence technology kwogatta ne Admiral Ravaged technology ne lattice machine learning software agiyamba ennyo mu kutambula n'okukola okusalawo okw'amangu mu kulumba omulabe. Yakozesebwa nnyo mu kuketta okuŋŋaanya data mpozi n'okwerwanako singa eba erumbiddwa. Bingi bikyasirikiddwa ku drone eno kyokka nga mawanga ku lukalu lwa Bulaaya gajyaniriza nnyo. Science ne teknologiya. Kale nkolisa nnyo mu kumulamu okwo katweyongereyo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu. Kino tukiguddewo n'akwatidde ekibiina kya FDC bendera Nathan Nandala Mafaabi ono asiibye Buvuma ng'akuyega abaayo bamuyire obululu. Eno abalonzi bamusabye okubakolera ku ebyo bye balowooza nti tebiteredde. Nathan Nandala Mafaabi ngono yakwatidde ekibiina kya FDC bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga asibye atalaga mu bitundu by'Ebuvuma ng'agenzeeyo ku kidyeri ekya MVPAM Uganda okuperereza abaayo okumuyira obululu. Kizinga kigobero gyasookedde ng'asanze namungi w'omuntu amulindiridde wakati mu ssanyu. Ono abaayi bamubuulidde ebibasoomooza omuli enguudo embi ezijjudde ebinnya. Ensonga y'amasannyalaze enkuba etuyitiriddeko nnyo abatuuze bawanene okukasaalibbi enkuba etutawanya. Mu birala kwe batadde ebyenfuna byabwe nga basigaze omulimu gumu gwa kuvuba kyokka nga nagwo amagye gabagoba. Mafaabi agenzeeko ku ssomero lya St Mary's Buvuma erisangibwa ku kyalo Katuba ng'eno abamu ku basomesa bamubuulidde ebibasoomooza n'okulaba embeera yaalyo.
embaawo za kukingulula okuteeka olw'obusanga ng'ekyomuyege zikoze ki abasobozi abazibalina. Abalala Nandala bamusabye bw'aba atuuse mu buyinza abakolere ku by'obulamu kuba nakyo kizibu ky'amaanyi evuma. Ye Kasaali abaayo bamusabye okubasakira abafunira akatale ka Mukene nga bwe yayambako ab'embaala egyasibuka bwe yabakuliza akatale k'emmwanyi naddala mu mawanga g'ebweru. Nandala mu kubaanukula asoose kubategeeza nga bw'amaze emyaka 25 mu paalamenti kyokka nga baakiikirira Babadde tebaagala aveeyo naye olw'okwagala ensi ye kwe kusalawo alinnya amadaala. Mu myaka 25 gye mbadde memba wa paalamenti abantu b'ebugizi babadde bagamba tovaawo naye nasazeeyo neŋŋamba kangendeko waggulu nsabinge Uganda yaffe ng'endi president wa country. Bw'ati abasabye okumuyira obululu akwate enkata olwo ebizibu byabwe omuli n'okubeerako n'akasente mu nsawo bisobole okugonjoolwa. Omuntu yasoma byenfuna n'ebyembalirira mu nsi eno omu ku abo asinga banne ye Nandala Mafaabi. Mbagambe nti bwe munamba omukisa mbeere mu gavumenti eno nga pulezidenti wammwe ngenda kukyusa ebintu ebingi binaayamba ensi yaffe abantu babeere ne sente muki mu nsawo. Nandala olukuŋŋaana lw'olusembi alukubye ku kisaawe ekyerukale nga yaniziddwa banne FDC mu bitundu by'eno era nabo ne bamusabira akalulu. Okufikisinga ekonomi eno buli omu abeereko na sente mu nsawo tulabe tuta emisolo giri wansi anange tubasaba bululu. Bano aliko byabasuubiza okubakolera singa banaamulonda. Tuuze wano nga tubasaba oli yenna yafiira ettaka lye agenda kulifuna. Njagala okuba insurance eyo tetugenda kukkirizako munnayuganda yenna afiire ebintu bye. Tugambye nti buli village mu kyalo yaffe Uganda bagenda kufunanga buli mwaka miliyoni 10 zibayambe okudevelopinga village ezo. Mumpe akalulu kano ngenda kubakolera. Olunaku olw'enkya Nandala wakutalaaga disitulikiti y'Iganga. Anesichaze yakusakidde gwino ku lwa Bukedde Ttivvi. Poliisi eyongedde okulabula bannabyabufuzi nti basaanye bagoberere amateeka agassibwawo okwewala obubenje. Kino kidiridde bannakibiina kya NUP ababadde bagenda mu lukuŋŋaana okugwa kabenje eggulo ng'abamu ku bano kati banyiga biwundu. Ng'okunoonya akalulu k'obwa pulezidenti kuyingidde olunaku olwokubiri, poliisi eyise bannamawulire okubabuulira nga bwe kwakatambula. Ng'asinziira ku kitebe kya poliisi e Naggulu mu Kampala, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke alabudde bannabyabufuzi abatagoberera amateeka agateereddwa akacooka ebyokulonda n'amateeka g'oku nguudo. Naye twagala okukubiriza abo bonna abeetabye mu bya elections nti mugoberere amateeka, mugoberere ebiragiro, mugoberere regulations zetwabawa. Poliisi eraze obutambi ng'akulira ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu bitundu bya Busoga okutongoza kampeyini olunaku olw'eggulo era ng'alaze ebikolwa eby'enjawulo ebimenya amateeka. Mu enforcement waliwo kye tuyita progressive enforcement. Tujja ne tukugirayo ensobi zo, ne tukulabula, ne tukuwa chance okukola ki okwetereeza. Lusoke yatanze na kulaga ensobi abawagizi gye bakoze ku nkulungo y'Egayaza, Ekijabijjo, Nakwero n'ebitundu ebirala. Abantu babapakidde emmotoka abalala emitwe gifulumye. Bw'oba ogenda kuvugira ku right nga mu Uganda tuvugira ku left nga lyeddembe lyo ery'eddembe oba weerimba. Era kati tulagidde abapoliisi baffe ku ground bagezeeko nnyo buli kimu ekisoboka okukwasa amateeka ago awatali kugezako kubira muntu yenna liiso. Era mujja kuba mutulaba nga abantu abamu obudde obumu bajja kubumaliranga ku poliisi n'ebidduka ebimu tujja kuba tubikwata. Mukabenja Kagudde na Kifuma ayogedde abakoseddwa okwabadde Kewanza Bashir, Kakayire Bashir, Sempeeza Musa, Kisomba Michael, Sewaya Eric ne Mutagobya Robert bano bakoseddwa nnyo. We twogerera tuyina abalwadde emulago olwa accident eyabaddewo ku luguudo lwa Kayunga Kalagi nga bodaboda zazze nga zeetomeregana
n'emmotoka emu era we twagendedde okuviira awo poliisi bwe yazze ne tutwala abalwadde n'abantu ababaddewo mu ddwaliro. Kyetuyita reckless riding or driving. Ategeeza nga poliisi begenda okwongera okulambika bannabyafuzi ku nguudo okulaba nga tebawaawo obubenje nga buno. Particularly abo abasirikale twabawakuwa bukuumi. Now, when it comes to ekintu ekyokwenforcinga amateeka g'ekitundu, territorial commanders ne troops ze twasayininga mu operation orders zaffe jezi. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde Ttivvi. Ate bo abafunye kaadi eza NUP okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa Parliament basambira mabega nga janzi oluvannyuma lw'okubawandulako eddusu. Ate bo ababaka 10 ku abo ababaddeyo bakyasobeddwa oluvannyuma lw'obutaweebwa kaadi. Ababaka 10 ab'ekibiina ki National Unity Platform bagenze okwebaka olunaku lw'eggulo nga bakitegedde nti bakwatira ekibiina ekyo bendera mu kalulu k'omwaka gwa 2026 kabindabinda oluvannyuma lw'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu kibiina ekyo okubasuula ettale. Mu babaka abasinze okwewuunyisa abangi Emmeedali Lwegasego n'akali amaggwa owa Busiro East eyasikiziddwa omuyimbi Mathias Walukaga. Joyce Bagala Ntwatwa omubaka omukyalo Emitiana yasikiziddwa. Proscovia Mukisa amanyiddwa nga Nabosa. Alosia Stoughton God Mukasa owa Lubaga South nga bamusikizza. Eugenia Nasolo n'abalala abasuuliddwa. Bagala abantu bajje basomere obukulembeze mu Parliament. President wange Kyagulanyi Ssentamu mwetegefu okulemberamu abantu b'Erubaga South mu lutabaalo luno. Wabula n'ababaka abaweereddwa kaadi mu mbeera y'emu nabo babinuka olw'okutuuka ku buwanguzi nga tuwayiza muno omubaka wa Nakaseke South Paulson Lutamaguzi Semakula yavudde mu DP n'awangula tiketi ye NUP ng'onalaze okusiima eri ekibiina okumuteekamu obwesige. So kati abo baayiseemu nga nange kwendi tweyozaayoza naye ate eyo ntandikwa okuwa kaadi kirala nnyo n'okugenda okunoonya victory nakyo kirala nnyo era tubasaba tetusuubirawo opposition independence tubasaba beegatte kubafunye kaadi. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso Betty Etho Naluyima y'omu ku baweereddwa kaadi era ng'asimye ab'akakiiko okuddamu okumuwa kaadi. Mu ngeri y'enjawulo nebaza President Kyagulanyi Ssentamu n'olukiiko lwonna lwatambuza nalwo emirimu gya National Unity Platform wamu n'akakiiko akakoze omulimu guno okutukebera EMC. Awolereza enkola yagobereddwa ab'akakiiko akasunsuzi mu kugaba kaadi ezo. Process gye nategeerako ennungi yali ya vetting kuba ku olwo nabuuziba ebibuuzo n'addamu. Bwala bafunye kuliko munnamateeka George Musingo n'agenda kutunka ne Ibrahim Semujunganda omubaka w'ekiraliyo ngono yajjidde ku kaadi ya PFF. Musa akubiriza bafunye kaadi okweyisa obulungi n'asaba batafunye okubeera abakakamu ku lw'obulungi bw'ekibiina. So nze ndowooza nti ensonga enkulu yakulaba nti tunyweza tutya ekibiina tunyweza tutya obuwanguzi obw'ekibiina kubanga ku nkomerero ya byonna kino kye tuyita struggle si kya bifo. Ate yaweereddwa kaadi y'Obusiro North Ronald Semaganda naye yayogedde byagenda okutandikirako. Ensonga z'ekibiina kyaffe ensonga z'eggwanga lyaffe ngenda kuba nzikwata nga nsizaano mu Busiro North. Ye Walukaga yafunye kaadi ya Busiro East alaze essanyu olw'obwesige obwamuteereddwamu. Neebaza Ground abalonzi okuteekamu obwesige ne pate yange tutwaliza awamu nenfuna kaadi eno. Mbakakasa nti nno kale ekigere kimu kiri mu Parliament. Akasiza nti bwana baweereddwa omukisa ng'ayiseemu ajja kuweerezayo ebisanja 2 byokka era nga wakuweeza abantu n'obwesimbo. Nja kuba masaba kisanja kyakubiri kyokka era bwe kiggwako sisobola kuddamu basaba kirala mbeke n'abalala bongerezaawo. Kyokka bamu ku babaka b'NRM balabudde ab'ekibiina ky'NUP nti bakola nsobi okwegobako ababaka abagundiivu okugeza nga Segona. Tetubakaabirako nnyo kubanga twagala bakoleeyo mistake yennyini naye kati bw'ogamba nti oggyemu omuntu ali experienced kati abannayuganda kabagende balonde ki alina experience kaswanyu ka maanyi kubanga kitegeeza toyagala bagenda kukuwabula.
Abamu ku balonzi betwogeddeko nabo mu tawuni kansa y'Ekyengera bakubaganya empaka ku ky'okuma Segona kaadi. Ekibiina Walukaga gwe kyawadde kaadi yabadde ensobi. Abantu abayivu balemeddwa okukola ekibiina ekiyimirirawo mwesibye ku kyabayaayi. Twanyoleddwa nnyo kubanga kamalafuwe abadde atuyamba. Abamu baagidde ekyokuwa Walukaga kaadi naye agenda alyeko. Ndi musanyufu nnyo kubanga bamumye kaadi ne bagiwa Walukaga kuba nkimanya jatukulira ate abaddewo ng'atukolera. Ine Walukaga gye naye tumugezeeko Segona tumuwadde ebbanga eriwerako. Talina kyatukoledde wabula okuba okutugamba ekigambo kimu eyatubba yeyababba. Kwaba wadde ne public toilet tetugiina tweyiya bweyi. Abala basiimye Segona olw'ebbanga ly'amaze ng'aleeta ebiteeso ebirungi mu Paalamenti wadde nga tebirina kyamaanyi kye bikoze. Okuteesa abadde ateesanga ebyo naye nga tajja eno mu bantu tujjamu birowoozo ffe abantu abamulonda oba abalina okukiikira alina okujja n'atugjamu ebirowoozo ebituluma n'abitwala naye ye abyejjira mu mutwe n'atuteeseza. Naye kano akalulu ke tugendamu aka protest vote tubadde twetaaga omuntu ali mu ILAC eringa eya Mathias Walukaga. Kyokka abala bategeezezza nti omubaka Segona okumibwa kaadi ate kiwadde omwaganya munnakibiina ky'NRM okuwangula ekifo ekyo kubanga Segona abadde n'obukugu mu kuteesa. Njagala tugende mu Paalamenti tuyimirire tugambe nti nno kati Otafiira ayimiridde ali wali ayimiridde ku ya Paalamenti. Ffe ku ludda lw'opposition nga tuyimiriza Walukaga ekyo gyekiri. Mu Paalamenti byatuteeseza ffe bye twagala abikola. Tusiza kuwagira ebyo byakoleddwa tajja yagiddwamu. Kaakati nze enkyankere wa Segona kumuvunaana Utafiira nakunguulira lwaki kaadi baagimuggyeko era azandeseewa. Nabino nga bikutuusibwako. Ku Modern Tiles tulina tiles ezitanywa mazzi ezitafeedinga. Tukyeyongerayo n'agataliiko nfuufu. Abafunye kaadi eya NUP mu bitundu eby'e Masaka basiibye mu ssanyu olw'okuweebwa omukisa okuvuganya ku bifo eby'obubaka bwa Paalamenti. Bannakibiina kya National Unity Platform e Masaka abaweereddwa kaadi ku bifo eby'enjawulo basiibye basagambiza nga bakulembeddwa Javiira Lubowa Sebina eyaweereddwa tiketi ya Nyendo Mukongwe ng'agenda kuvuganya awali Commissioner Mathias Nsamba Mpuuga basiimye ekibiina kyabwe olw'okubassaamu obwesige era ne beeyama okugatta bannamasaka. Tugenda kukulembera bukulembezi lutabaalo naye nga mmwe mugenda okukola ki? Ye Nalubowa Rose eyakwasiddwa enkasi ku tiketi y'omubaka omukyalo w'ekibuga agamba nti wakusakira abantu be n'okutuusa ebiteeso byabwe mu Paalamenti. Omubaka omukyala gabeera wa bonna ngenda kubakunga ngenda kubakumaakuma ngenda kusaka ekinaasoboka. Mu balala abaweereddwa kaadi kuliko Patrick Kiyemba Kuteeso wa Kimanya Kabonera ne Jamiu Kivumbi abeeyamye okutambulira ku nnono z'ekibiina era ne basaba abaawanguddwa bakkirize babeegatteko. Ne muntu asembeza abantu bonna ekkowa erya inclusiveness n'okuba nga ate ndi patriotic nga njagala ensi yange. Kubanga kaadi ebeereyo teziba kaadi bbiri. Akwata kaadi yenna ffenna tukkiriziganye n'ekibiina bwe kironze tudde mabegawe. Iyo mubaka omukyalo wa district y'e Bukomansimbi Veronica Nanyondo asiimye ab'NUP olw'okumudiza kaadi neyeeyama okusitula ebyenfuna by'abantu be. Tawulira muntu atalina kaadi era nze goba nawa kaadi ngenda okutambula naye ku mitendera gyonna. Okuva empigi ebyavudde mu kugaba kaadi z'NUP birese abawagizi b'omubaka omukyala Teddy Nambooze bakukoloma kyaddiridde akakiiko k'ebyokulonda mu NUP okulagira baddemu beetegereze ani alina okukwatira ekibiina bendera ku kifo kino ng'okuvuganya okw'amaanyi kuli wakati wa Nambooze ne Sarah Temulanda. Tulina bumativu olwa lisiti ezafulumye nga tekuli kaadi ya mubaka waffe ekifo kiri emputi. Olwaki omubaka waffe atukoledde ow'ensonga Teddy Tereza Nambooze lwaki ye ne Saakakati nga ne kampeyini zagguddwawo ye tannafuna kaadi? Twasuze tuli mu maziga twebuuza lwaki kaadi yo teyafulumyeko first time ne mutugamba mukyetegereza Tereza Nambooze bamwetegereza. Basabye waakiri bategeke akamyufu k'ekibiina akabokisi kasalewo.
Madam Nambozi yembaka akyasinze okuperforminga ku ground. Iyo omubaka omukyalo wa Jinja City Emanjeri Kyebakutika neje buli eno tannakkiriza nti kaadi bagimuggyeeko. Agamba nti abadde alina ground y'amaanyi naye tamanyi lwaki yamiddwa kaadi ng'ate ye mubaka yekka eyawangulira NUP ekifo mu Busoga. Wotuuka e Busoga n'oyogera ku National Unity Platform erinnya erisooka mu bakyala Manjeri Kyebakutika. Kyokka onaawera nti ku luno Busoga egenda kulaba Kyagulanyi mu kamwa kubanga bagenda kutuula nabo basalewo ekiddako. Tuli mu kuteekateeka n'okutuula ne ttiimu yange tusalewo kyekiddako. N'abafunye kaadi eyiganga mbali mu ssanyu kuba n'okuliko Aziza Kakerewe eyafunye kaadi ku kifo ky'omubaka omukyala. Ono yakavuganya ku kifo kino emirundi 3 era agamba nti waakuseesera ku by'obulamu n'ebyenjigiriza. Okuzimbira abakyala eidwaliro mwe bajja okuzaaliranga for free ate ng'ekyo nja kikola ku nsako yange. Eiganga wazaalibwa wakuliire wasomeire buli biruma banayiganga abibya. Ye gwe bamye kaadi e Luka North mu nnamawulire Imran yakuwa alaze obutali bumativu. Luka North constituency twaviireyo okuboneka nti tuzana mukulembeze gwe yatuwaire yatuwera omuntu atabanga ku ground yaza ku ground tibamwidiyo NUP everywhere. Kale ate ab'essomero erya Homeland Lugazi bategese okusabira abayizi abagenda okutuula ebigezo bya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga Omukama asobole okubibayisaamu obulungi ate bayitire waggulu. Bino bibadde ku kyalo Kitega e Lugazi mu disitulikiti ey'e Buyikwe. Abayizi abagenda okutuula ebigezo bya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga ku ssomero lya Lugazi Homeland College ku kyalo Kitega e Lugazi mu disitulikiti y'e Buyikwe babasabidde okusobola okuyita obulungi. Omubuulizi w'olunaku abadde Reverend Noah Nsubuga chaplain wa Bishop SS Mbulabirizi w'Emukono ng'ayambibwako Ssaabadinkoni w'e Lugazi Canon John Sebudde nga gwetabiddwako omutandisi w'amasomero ga Homeland School Stephen Kisa, omubaka wa Paalamenti w'essaza ly'e Luuka Mulindo Asozi akutte bendera ya NRM okuvuganya ku bubaka wa Paalamenti wa Lugazi Munisipaali, abazadde n'abalala. Reverend Nsubuga nga yakulembeddemu okubuulira abayizi abawadde empagi 5 ze balina okutambulirako n'abakuutira basome nnyo. Is that whatever you want to achieve in life, you must hustle for it. You must hustle for it. And therefore I want to share these 5 P's. 1, projection. Dear students, projection means you see ahead of you where you want to go, what you want to achieve, and where you want to be. Ssaabadinkoni w'e Lugazi Sebudde afalasidde abazadde bazaala abaana bye banaasobola okuteekateeka obulungi. The preacher said, for those who are still young, please continue producing children and bringing them here, because we are here, we are ready to teach them. But I also want to caution you that as you give us more children, please prepare and plan for them. Omukulu w'essomero lino Paul Isabi yagambye nti bategese okusabira abayizi baabwe kubateeka mu mikono gya Katonda baddemu okukola obulungi. Kusabira abaana baffe aba senior 4, senior 6 ne SP7 amasomero gaffe aga Lugazi Homeland Schools. Twebaza Katonda nti tubasomesezza era tubategese bulungi okulaba nga batuulira ebigezo byabwe ebyebyo ebibiina bye balimu. Gaffe essomero tukoze ogwaffe. Omutandisi w'amasomero ga Lugazi Homeland Schools Kisa akubiriza abayizi abafunye omukisa okusoma okukozesa kubanga bangi bagwagala naye tebalina busobozi. I want to tell you all the children who are here. Once you have been given the opportunity to be at school, utilize that opportunity very seriously, because you can be somebody else than what you think today. Yombaka Mulindo asabye abazadde okulambika abaana ku kawuka akaleeta mukenenya. Wano Kaolo Hospital week ewedde bampadde report new infections every week basanzemu abaana bato 2 owe14 n'owe15 tebabazana na HIV ate bamuyina omuzadde ng'obongere okuwa abaana obudde. Abazadde nabo basabidde abayizi nga balina omuyimbi Abadde twine. Abayizi nabo baliko bye boogedde. Also, we have a number of teachers who do give quality education to the students. At Lugazi Homeland College,
We promote discipline. Our discipline totally high and teachers are ever available for us. Madina Sibyala yakusakidde gwino ku Bukedde TV. Lubura Lorian n'ekiro kyaffe ky'emizannyo gatali konfuufu wano ku Bukedde TV 1. Tutandikiddeko ku ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gw'omupiira eya Uganda Cranes nga yetegekera empaka za World Cup ez'okusunsulamu amanga agajja okwetaba kamalizo ezigenda okubeera omwaka ogujja mu USA, Canada wamu ne Mexico. Omutendesi Popoti ayisa abazannyi 26 abagenda okuzannya emipiira ebiri egisembayo mu kibinja ng'ennaku z'omwezi 9 n'ennaku z'omwezi 14 nga 9 Uganda Cranes ejja kubeera mu Botswana ate nga 14 ejja kubeera mu Algeria. ng'esigadde emipiira ebiri gyokka mu bibinja by'empaka z'ensi yonna ez'okusunsulamu eza World Cup 2026 okugwa. Olwaleero omutendesi wa Uganda Cranes Joseph Paul Put alangiridde ttiimu y'abazannyi 26 okutandika okuzeetegekera. Uganda eri mu kibinja eky'omusanvu ng'esigaza emipiira ebiri nga gyonna giri ku bugenyi. Mwegenda okukyalira Botswana ku lunaku lw'ameefuga nga 9 omwezi ogujja olw'esembyeyo abakulembedde ekibinja kino aba Algeria nga 14 omwezi gwe gumu. A cracker of a goal. The right. Mu bayitiddwa abapya mulimu abawuutanyi Alan Oiroth ne Bobo Siberohanga nga Abdul Karim Watambala, Joel Serunjoji, Jona Kakande ne Joel Mutakubwa basuuliddwa. Abakwasi ba goolo kuliko 3, abazibizi 8, abawuutanyi 6 ate abateeyi bali 9. The first training will be placed at the 6th. And we will be with 13 players at that moment. Then there will be players, the 6th will be arriving, but they cannot enjoy the training and they have to do recuperation. On the 7th, we will have 20 players who can train or able to train. The others also will be arriving after and will do recuperation. So the day before the game, we will be normally completed, but then we still have a problem with the 4 players who will be arriving the 7th late in the afternoon. Timu esitula ku Monday eno okwolekera mu Botswana gye bagenda okutuukira ku Lwokuna olujja nga 9 olw'esembya Algeria nga 14. Algeria ekulembedde kimeeza n'obubone 19 nga Uganda mu kifo kya 2 n'obubone 15 nga yeetaaga kuwangula kwokka okutangaasa emikisa gyayo gy'okuva mu kibinja. Nga tukyaliko mu muzannyo gw'omupiira liigi y'eggwanga ey'omupiira gw'abakazi ogw'ebigere natera okubanga egibwako akawuwa olunaku olwaleero abakulira ttiimu ya Kawempe Muslim bageze maaso n'okuba basiima abazannyi olw'ebirungi bye batuuseko sizoni ewedde nga bawangudde empaka ez'enjawulo omuli eza Buganda ne bawangula ez'amasomero agali ku musingi ag'obuyisiramu eza Umeya ne bagenda maaso n'okuba bawangula n'ekikopo ky'amasomero ga secondary ate nga bakutte ekifo kya 2 mu mpaka z'obuvanjuba bwa Africa ezabadde mu ggwanga erya Kenya. Good cross coming through, chance for a header at Nesnab Kenya punches through. Oluvannyuma lwa ttiimu y'essomero lya Kawempe Muslim okutuuka empaka eziwerako ez'amasomero bano basiimiddwa. Omukolo ogubasiima gwadde ku ssomero lya Kawempe ng'omulangira Kasim Nakibinge yabadde omugenyi omukulu. Bano bawangudde empaka okuli eza Buganda, Umeya Girls, USSA Girls kw'ossa n'okukwata ekifo ekyokubiri empaka za East Africa za Fiasa Games. Buli muzannyi aweereddwa Ttivvi ng'akabonero akamusiima olw'okuwangula ebikopo eby'enjawulo. Ekyamaanyi kituyambye kubanga kitulaze nti bye tukola babiraba era babisiima era naffe tuli basanyufu okubeera nga tulina abantu abasiima bye tukola. Tubadde twebaza nga tusiima abantu mu miti egy'enjawulo. Tubadde twebaza outgoing board of governors. Tubadde twebaza abaana abaffe ab'emizannyo abakoze ennyo okulaba nti essomero lino liyitimuka through girls football. Tubadde ekola bulungi emyaka n'ebisiibo era bawangudde ebikopo bingi mu ggwanga n'ebweru wa ggwanga. Kino ekikulu ekikirimu kujjayo bitone by'abaana bano era n'okulaba ngeri ki gye bisobola okubagasa
ate bireeta omukwano n'okumanyigana. Sizoni ewedde bano bawula empaka okuli ez'amasomero ga Buganda ez'amasomero mu bawala Bumeya Girls, USSA Girls kw'ossa n'okukwata ekifo ekyokubiri mu Fiesta Games ate nga mu mpaka z'amasomero ku mutendera gwa Africa bamala mu kifo kyakusatu. Asawa eno njagala tugende tulabe empaka z'ensi yonna ez'abaliko obulemu eza World Para Athletics Championship wabula nga Uganda tenaba kubanga ekola bulungi. Fred Masiza lane number 3 से शुरुआत करेंगे. Bannayuganda beetayo emizannyo abaliko obulemu mu ggwanga lya India egya New Delhi 2025 World Para Athletics Championship tebina batambulira bulungi mu mizannyo egyasooseewo. Mu kudduka kapitaani wa Uganda Fred Masisa yamalidde mu kifo kyakusatu mu z'okusunsulamu ezasooseewo mu gya mita 4 oluvannyuma lw'okuddukira sekonda 5.6 n'obutundutundu 84. जोर लगाया था ye Jonas Orima enkya ya leero abadde mu mpaka z'akamalirizo eza mita 1500 ng'ono naye temugendedde bulungi nga naye amalidde mu kifo kya 7. Orima yatandise n'amaanyi wabula wabadde wasigadde rawundi emu banne ne bamuyitako bw'atyo n'akwata kya 7 ng'addukidde eddakiika 4 ne sekonda 4 n'obutundutundu 49. Uganda ekomawo nkya mu nsiike ng'Akiro Priska agenda kudduka mu mita 4 mu mpaka ez'abakyala ate nga Kaddu Venswa agenda kudduka mu z'abasajja mu mita 4. Jonas Orima naye akomawo mu nsiike mu za mita 1500 ng'essuubi lya Uganda likyali mu muddusi David Omong agenda okudduka mu za mita 1500 ku Lwokutaano luno. Nsuubira nti tetujja kukomawo nga bwetwagenda tujja kufuna omudaali ate era n'abo abadduse abamaliriza batafunye mudaali nze nkyali musanyufu nti at least ababiri bakyakoze obudde obulungi bwe babadde tebannaddukako wadde nga bali ewaka. Ate nga tugenzeko ebweru w'eggwanga empaka za Bulaaya za UEFA Champions zijja kuddamu okutegera olunaku olw'enkya ku muyigo gw'obubonero. Bigimu ku mipiira egyesungiddwa olunaku olw'enkya ya Bungereza Newcastle United egenda kuba ekyalidde Royal Union mu Belgium. Arsenal egenda kubeera waka ng'etunkana Olympiacos eya Buyonaan we bagiyite Greece. Ate nga yo kilabu ya Barcelona egenda kubeera mu Spain ng'ekyaziza bachampioni ba season ewedde aba Paris Saint-Germain oba PSG. Ate nga yo kilabu ya Manchester City egenda kuba mu Bufalansa ng'etunkane bannyinimu aba Monaco. Wabula abawagizi boogedde ku nsiike ya Arsenal wamu neya Barcelona ng'etunkane PSG. Ekisooka kigenda okugikubya eyo Olympiacos Arsenal eri waka. Kyakubiri Arsenal eri ku form anga eri waka ekyo kisookerwake. Ekyokubiri ebadde ezeegoba emipiira egisembyeyo. Ekyokusatu Arsenal yagula abasambi enaku zino tekyalinga wali yakweraliikirira. Guno omwaka gwennyini twalema okulaba Barcelona versus PSG Champions League naye amaanyi ngalaba PSG yegalina balina balando wina balina Desire Duwe yalemeddwe okuwangula ekyomusambi omuto yadde yamaalu amanyi omupiira naye PSG erina enkizo. Getudde musikire emizannyo ekyo kyonna ku olwaleero nja kwagaliza ekiro ekirungi akumata kumira mpeera musere bulungi mweraba. Mwebalire ddala abakkiriza n'etambula ffenna mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufukkiriza tuddemu ku saa 12 ez'okumakya. Nze Sanyu Robina mweruka nkutambuza n'emmebo mulungi teweerabira kuyitako mu Bakushona Designs wali ku Namirembe Road ne ku Zai Plaza ofune engoye zonna ze weyandyetaaza ez'emikolo. Katono omulungi ow'ekisaba kuume musule bulungi mweraba.